otubulire if you Abalamuzi yazze let me tell you, first of all, eyo humility whoever you want to know that the Kabaka is involved, ono muganda wabeera, was he there? Wasajja omulangira wasajja omulabyeyo omulangira wasajja tyabaddeyo kitegeeza taliiwo Kabaka ono malayo y'okukitaala alimba bano nti ayina Buganda. Omuntu alina Buganda kati kwogera naye ye Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu gundi kutya mpuga kutya atokakkanya Katikkiro waffe naawe mpuga kutya babalimba nti ono ayina amaanyi mu Buganda nga agajjawa kati Kabaka unu ayita n'okubanga Katikkiro ye Kabaka ow'ebweru ngani ya mutu tu gundi balagidde mulagire Owiny Dollo n'omwana yamulagidde. Why? Lwaki? Kulaga maanyi nti naffe tulage nti mu Buganda gye tuli. Ono mwana yali tayinza butaba mu organic trade ya sente ezo afukula ne mu nappi z'abaana tokakkanya bakulembeze teyaziwunyamu nappi z'abaana teyaziwunyamu ataziwunyanga kakati kankubuulire let me tell you gwe bayinza okugamba oyina amagezi mu mutwe nti jangu wasowaganye ne mukyalawo jangu omwetondere nga yetaliiwe wassengaawe oba ku muliraano ekyo kyogezaako okwogera to apologize to who demanded the apology? Yazze kwetondera Kabaka. Was he there? Intrigity do you believe that such an important issue the Kabaka would not have been informed? What is the connection of his departure and this man is Chovola Baba Jerega on Avakozesa Mukozes and is the worst Chief Justice? He was the Chief Justice. Why do you become tribal? Why do you comment Bamutega nti vuma Abaganda? Ye compare Kabaka's expenditure neyolanya. The Kabaka does not sit in the parliament to allocate funds. He's not a public servant. Kabaka si mukozi wa government. Era mbagamba nti nsaba mawanga gyonna gye baddukira okulunga bagenda babattireyo. Bana abadduka wano ne bagenda balwalira ebweru. Member of parliament Oliani, you are in a position to influence the construction of this hospital and the improvement of health facilities. Wherever you go, they should kill you. Yes. Oba waddeyo babasomese Dollo kyamubagula okubinza ali talina ba advisors teyali commenting ze gwe leader to commentinga kati teyakoze statement kubanga kati wanacholi ereda kati yakoze statement andi kubulidde yakiswaliddemu which judgment can you do now against Muganda twakutegererawo so he has to allocate all cases awo eziri gundi yes kakati ngono kiwanuka teyoyita gamba the cases is investigating dwa minister wo sijja defendinga yali sirise yali gambi era ni kiwanuka naye bwali kiwanuka bwali naye kiwanuka naye tayina urukisi lukubagira bwatu abo bakiwanuka tebasobola politics very arrogant fellows abamuteka kusenda abamuteka kusenda let me tell you yifa mwatone jeno ngoli atone jeno Mayanja nakola ebintu byo because we disagree with Mayanja nti ebintu bino byakolebwa dda nga ababikola beyambisa system yaliwo you know it todda mu byema balitwala baliddewo balikola ki fa ku kyendika yes kakati ye Mayanja kyakola ku exposing bano biri ebyema bike yes and I've been telling my son nti bano gwetulwanira government bajja kuttirayo yes kuba mulimu gwabwe okubalekera how much money do you get there naye Mayanja otandikira bikubye yes that's what we call a handover. I receive a file. Kakati kachembade kukanti abasajja bano tibasonyiwa. By the time when Peter left the State House, he was using a laptop. Was forced to return it. Laptop enkadde baji mugamba agikomyewo. Laptop? Yes. Tamale. Baji mukomeza. Muli bakopi bwe mutyeyo. Gwako gamba tekuwangina. Eyawasa mwanyina kirama. Ojja babeeramu. Ka laptop. Ona Peter yakakomyawo. Mu State House baka mubanja naka kakole yuki chobola banze nabaga nti alirinye wange sina chemba bi mbayire buyizi acid ate mulida mukunda bako you never see me again so kakati nkubolera
nti ekyo kyafuloopize Mayiga abakuula bukuuzi takyalina following mu Buganda. The Baganda have made a point. Bo whoever wants to era mbadde era kusomera akatabo kano abemmengo bafera batya ba central government leaders anti kakati faction eyono omuli Owiny Dollo omubadde omugenzi olanya faction ye eyagala kulaga Museveni naffe Mmengo tuyinayo tusobola okutabula Mmengo tuyinza okukulembeza omulabirizi kitakule abantu bamumanyi nankabiro yali tavaayo ono yali tavaayo ono gundi ono omwana gwe bavunaana abadde atwalayo tractor abadde atwalayo anizaatawa walala n'ennaku ezo mbwagire kali kya budget kutukutegeera we understand nti gwolina bano Yesu yakyala wani gundi omusajja kuba wazakayo bazakayo mu kyaki babeeramu ettaka lyonna balitunze bantagali ate bantagali naye akwata munva ate yabisomesa nakwata nabbenva kakati tukyeraliikire bye tukyabitya mu bannaddiini ba Uganda ono God yabadde atwala munne mbwe kanisa yabo jingo bagigale God ekyaki must be closed so that jingo yawangudde case mukwano yes the balagira ebyapa byetedi na ruswa alimu the woman must concentrate on divorce I urge in a situation where men are killing women where women are killing men prominent people any disagreement in the family separate them. Yes, you have got examples. Why do you impose a woman on me? Yes, God. The church must be closed. This man must be put in Kitali with his Malaya. We have seen cases where prominent Pentecostal leaders have been charged with the sodomy. If their churches were closed before the case was exhausted off, then what would happen? Bien, nkabatera bakampulira emandwa abaziba bakugamba okatera mandwa nti jinyeseze akayo kali bakaliyo okuba emmandwa n'oginyesa mu ngoye neweeyagala nokulima nolwiso nebatuula nebawuuba buwonyi nabatonoolera bwendi naye bamanyi emmandwa kyetegeeza emmandwa gye bayita emmandwa eyabandibwa temanyi nyabyango temanyi simanyi bacwezi ebba eteera emmandwa eteera emmandwa ekuba next week ngenda kulese kuti yekola sente tulina kulaga eno omuntu tuliwandetera enkofiire eyabamweyana kati abaavu bagenda kulama kuti yabagambale eri fashion etungibwa yabukadogo eri fashion kakati ajitunga habeera hatya ngere ire wamaanyi abeera ko galira amaanyi singa siza amaanyi eyo enkofiira ne kuti yako bukadde 10 kakati kumwafu kutia kati gugule kutiyo je agenda kule wali ere kutia ya mutwala tine kyerimu terimu ebera muche obanga bana abana bagiteka muche obanga bana abana banasala bazanyanga bazanyisa kidole kyenyonyi nga bapozi nalinnyako ku nnyonyi yemu Uganda nijidde ekinyonyi ekifu nadi ekinyonyi ekifu n'okiteeka nti bakirinyamu bakwana abakazi mu byalo nalinnyako mu nnyonyi Nekati, organic case on a serious note. I've done my part related to the country now because what used to be I was dismissed as a madman. They said these things do not exist. Now you have heard it from the horse's mouth, and you can tell whether these are fake tapes. They reveal the director of side must go back and review the cases of septic tanker days. Okay. Ukitegedde? CID agenda okuddayo kisembo ddayo obuulizo oyinza okusanga nga abasajja bali innocent septic tank bakugambye nti eyo wingi si yaffe eyo y'abaamakyazi wingi neyo omwana gwe eyayo kyenansana eyabookyanga eyo wingi ndala tukiyita filtration infiltration waliwo ekigambo ekirako ekyolungereza nti kasita Soviet Union yagwa
aba scientists ba Soviet Union bagenda mawanga amalanga Iran ngani nuclear science n'atambula proliferation n'atambula kakati bwe twagenda Congo batugobayo why Diamond yali atandise okugwa ebbeeyi bali abasajja Diamond wabo bamutunda mu musima busimi gold yali muyama kyaze batugobamu mu market kakati gwe buli lwotandika okutta abantu waliwo n'abattanga tewaliwo akutunda naye kasookatte ekitegeeza we must separate this from murder. What separates from this doctor from murder? A murder. A doctor who commits murder. No one agamba nti is saving another life. It's a thin line. We must debate it as experts. Chiveyo muchi. Chiveyo mu open kati ekyo kibakoledde. Tujja koma onaye ate Tamale budget y'okuziikoolanya. Nekawo wepadde n'asaba batawuni aba West Africa bagamba kusonda sente nga kifuuse. Aba West Africa bagamba nti if you pay homage to the man on the top, you will get it if it is your turn. Nze nalwanira emmotoka ya press secretary nengana okukola ne bagireeta nga zitambula na mizinda omutani wa Mirundi atambula tena mizinda. If you don't have money to buy a car, bwendi famu yinza okuwaayo okulewerera abaana bange eyo emmotoka gye nasookamu bagijja mu protocol nagaana okukola Ameria ntuvumagana n'agireeta nebusijja kujja era kuwabira wa muzeyi mugambe ngende mugamba ngobe nesijja kutambulira na mizindaalo today ikyasigalawo is a precedent. Put it in writing nti Prime Minister former Gundi ne former Gundi bali entitled to this at their burial so that kibeere clear. Kubanga kati njagala nkubuulire ababaka ba parliament abavamu akyoli sente ze babawadde za kubika kuleeta bajuzi kukola ki ekyokubiri I'm watching them to see whether they can stop Bobi Wine from attending. Kubanga ekyo mwali badde mwakikozeeko dda nedda twawulidde nga MPD anaabagamba tebalinye n'abantu awulira ate nga ono abadde sipiika ng'ali nabo mu parliament naye abantu abamu embizi zebasinza amagezi. Yes, this is when all sort of problems are solved. Hey, what image? What if it was a wedding? What if Olanya had a fundraising in his own area? Would you separate MPs? Can you separate Bobi Wine? And who is the leader of the largest party? No mugano kwa attending a burial. Kubanga anti twebuuza. Tebera incitement. You see, anti bechi bakolo bine ba Bobi Wine. Nabagenda okusaba. Speech eya mfuno. Endala abano munyabusiramu nabagalanye and we realized the family affair 80%. Watuganti mama oba mujjambasira bayimba oluyimba lw'okuzika layira ayirala bwe baluyimba ne kumbaga. So the speeches that are spoken at a wedding must be different. Okay. When you come to a funeral, praise, enumerate the good things that this man or woman has done. Console the family. Encourage them to produce more Olanyas. Sit down. Okay. Never man badira mudala. Nabana abazze okusoma essala. Ne basoma president omugambo tyazibiriza amaso okumala naawo. Bamukube sasi. Omuwamba ng'eggwanga bali wamba. Is brief. A funeral president omukolo gwaliko omuntu yali badde tasabira gundi mu European Parliament okusaba bakujjamu singa kituukirira Bobi Wine bamulemesa ogenda anti baswala tekitandikirawo n'abamu ne bagana namwe temujjeni ne bali naffe temujjeni. Why do you fight to invite him in iPod? When is he good and when is he bad? Okay. Ekyokuli Bobi Wine ekyabasingira nti bana sente bazirya. Kakati Bobi Wine bali abaana be bajja automatically nti omukola aguwamba. Kyobala president bw'aba agende Kayunga Mulale bo bayika ku bibuga byonna nga bambadde saati bazeegulira abenaali mu sente bazibba balinda byabwe nga n'ebifaananyi byabwe birire ku muti gw'amasannyalaze waggulu. This is the people's motivated mission. Amagulu bagawanise n'obukofiira when you look at this book I tell you nti NRM temanyi organizing
NRM is the only party which addresses the party rallies in a tent. NRM. How will you rally means a crowd? Abantu. Oba tebacha abalina. Anti nkugambye babeerayo. Oyafuna tent yabba, owasoda abba, emmotoka za nalweso zitwala sente. Yes. Kagane nkubuulira. Teri rally ekubibwa ne bwebankuba. Rally is intended to demonstrate support. Rally za NRM kyovolaba ebifaananyi onoonya n'okunoonya. Twabera mu state house n'onoonya ekifaananyi kikule kyala. Why? Omurasha anamalako. Abaana abato babeera mu maaso bagalira Museveni ziriko bavuga. Nga tusimbula. Putin bali mu. Omurasha anamalako. Obwana Putin butandise omutakula. Obwana Putin okuva mu second world war Russia tekubwanga ku bbu. Obwana butandise omutakula mu Russia. Okuba mbwasitudde okuzinga ogunene bajja kukubira awo wenyini. Putin yakwana omuwala omunyarwanda namutwalira ekivogoto adduka n'ekivogoto. Obwana bamukutte ennyuma obwana bamutakudde ate kakati ekizibu ekyazo kye soko kitubuulire katono nze nga sinaba. There are two issues. The resolve of Ukrainian people has taught is a strong warning to dictators. The people once they resolve bakuba bakujja but they can resist it. Banabawoza tujja kukyusa okulonda abantu bajja ko okulonda tuyise mu parliament batunulye Ukraine. How people who have tested the peace and the right can stand up too. Those who have been praising arming themselves with the Russian equipment their museum ate ayinachi yeye nyini best sonka tugamba Russia ina ballistic missiles okugwa mu America. Omugagga bw'atandika okuyombera mu bbaala bagundi mu banka nze tebanankolako weyavuwadde inhibited Russia nga bagifungudde ennyuma Putin nga bamufungulako obwana butandise n'okuba munda bumutakula tebumutuuseeno tebugenda mutuuka kubunywa bugi bumutakudde takudde Putin agenda bunyweza buzingizi diye bumufungudde nze nali manyi nti mu nnaku 4 olutalo lujja kuba luwe baba yingidde gundi nga bwe yakola Crimea ng'osubira Kiev bagenda kiyingira abalasa bono balala abalasa basonko bo bayingira naye eri kugulamu nti tebaliyo kubeera bulungi.